tumwebaza Katonda era tumusaba ne mu programu ya leero atuwa ekisa twogerese ebyo ebyensi eno naye ebyo ebisobola okuyingira mu myoyo gyammwe kubanga tumanyi nti byonna bitandikira mu mwoyo ne biryoka bijja mu mubiri ensi ey'omubiri n'eryoka ebiraba. Amakya g'olwaleero tugenda kwefumiitiriza ku kigambo ekizikiza, darkness. Leero ngenda kusomesa ku kizikiza, darkness. Kitegeeza ki? Lwaki kikulu? Era kitutwala wa? Darkness. Omukkiriza atandika okutya n'okweraliikirira kubanga abeera atya ekizikiza. Tosobola kumanya kitangaala okuggyako ng'omanya ekizikiza. Tosobola kumanya ssanyu okuggyako nga wali okaabyeko. Tosobola kumanya bubi okuggyako ng'omanya obulungi. Tosobola kumanya kugenda mu maaso okuggyako nga wali obaddeko awo nga totambula. Tosobola kumanya bulamu okuggyako ng'omanya okufa. Twatondebwa lwa bulamu si lwa kufa, so nga ate nakiri tosobola kuva mu bulamu ng'oli mulamu. You can't get out of life alive. Tosobola. Wabeerawo transition n'owaayo ekyensi n'olyoka ofuna kiri. Kale ekizikiza si kibi era ensonga lwaki njagala okukyogerako olwaleero. Ekizikiza si kibi era bwe tunaamalirako program tujja kuba tutegedde nti ekizikiza kyamakulu kubanga n'ekitangaala kiva mu kizikiza. Yowaana Nsimbi yeewuunya n'ekitangaala kiyinza okubanga nakyo kiva mu kizikiza. Darkness oba ekizikiza kye kiki? What's darkness? Ekizikiza lyebbula ly'ekitangaala, kwe kubulawo kw'ekitangaala. Ekitegeeza ekizikiza si kintu naye kwe kubulawo kw'ekintu. Ekizikiza si kintu naye kwe kubulawo kw'ekintu. Ekitegeeza ekigambo kizikiza tekiri nayo. Ekizikiza kibeerawo olw'okubulawo kw'ekitangaala. So n'ekitangaala kiva mu kizikiza. Era oli bwakugamba nti darkness is the absence of light nga definition aba akumaliddeyo kubanga amazima bwe kityo bwe kiri. Bwe neetegereza ne mu byawandiikibwa ne mu nsi mwe tuli n'ebintu eby'enjawulo mu nsi Katonda bye yatwetoolooza, buli Katonda lw'aba ayagala okukuza ekintu era lw'aba ayagala okukibumba n'okukizza obujja akikweka n'akitwala mu kizikiza. Buli Katonda lw'aba ayagala okukuza ekintu, okukizza obujja oba okutonda ekipya ateekawo ekizikiza kubanga ffe abantu tetusobola kulaba bw'akola. Akolera mu kasirise. Jjajjaffe Adamu bwe baali bagenda okumuggyamu omukyala baamwebasa ne balyoka bamuggyamu omuntu gw'ataasuubira nti oba oli awo amulina. Mu butabaawo bwe baasobola okuggyamu omukazi. Bw'okomawo ku nsi bw'oba oyagala ekimera kimere ensigo ogiziika mu kizikiza. Olw'ensonga nti Katonda tatondera mu kitangaala
atondera mu butalaba. Ensigo bw'ogiziika agizuukusa n'eryoka emera n'alyoka agikuddiza mu kitangaala. Omwana, nze naawe n'abo abawulira, ffenna twatonderwa mu kizikiza, mu mbeera eterabika, oluvannyuma ne tulabika mu nsi mwe tuli. Bano bannaffe abakuba ebifaananyi bwe baba babyoza, edda nga booza negatives, bazooleza mu kizikiza basobole okuziraga mu kitangaala. So ekitegeeza nti ekizikiza si kintu kivve oba kibi ng'abantu bwe balowooza, kubanga ebiseera ebisinga Katonda bw'aba atuzza obujja atukweka ensi eno n'atuggyako mu bantu, newankubadde nga batutunuulira nga tebasobola kutulaba, asobole okutubumba n'okutuzza obujja tusobole okutambula. Kati wano abantu abakulu abawulira puroguramu eno bamanyi, bawulira era bategeera, wabula okusoomooza okubolekedde kwe kunnyonnyola ensi ey'abaana abato basobole okutegeera nti ebintu ebifuga, ebintu ebikola ebintu, obuntu obwogerwako obubeera mu bantu, abantu ababeera n'abantu, abantu abakola ebintu, ntu oba obuntu tebulabika era tebukwatibwako, bwa munda era bwekwese, so nga bwe butonda omuntu ne bumufuula ekyo kyaba ku nsi nekyasobola okukola. Bwe tugamba nti ekizikiza kwe kubulawo kw'ekitangaala, ekitegeeza ne bwe mubeera mu maka nga tewali ssanyu, wabeerawo ekizikiza obudde ne bwe bubeera bwa misana. Wabeerawo ekizikiza obudde ne bwe buba bwa misana. Mu nsi entangaavu era ng'obudde bukedde nga bwe bukedde, bw'oba ng'olina ebizibu era ng'oyita mu bulumi obw'enjawulo, wabulawo ekitangaala era obeera mu kizikiza eky'obulumi. Ekitegeeza okubulawo kw'essanyu kuleeta ekizikiza eky'obuyinike. Mu kiro wabeerawo okutawaana, naye obudde bwe bukya essanyu likomawo. Kale ebiseera ebizibu kati nga bino bye tubeeramu eby'endwadde, temusobola kutambula, temusobola kutuula bangi nga bwe mwagala, temusobola kulabagana nga bwe mwagala ne mukola byonna bye mwakolanga, kibeera kiseera kya kizikiza. Ekiseera eky'ekizikiza ensigo mwemerera. Era njagala kukubuuza, gwe mu kiseera kino okola ki? Oli mu kukaaba, kwevuma Katonda, kuyaayaana, oba otegedde lwaki azikizza ensi n'agiteekamu ekizikiza, abantu basobole okwebuulira n'okweddaabulula, basobole okuddamu okumera ng'obudde bukedde. Kyannaku nti bagenda okusitula ekizikiza bakiyingize mu kitangaala. Amasinzizo esabbiiti eno gaggudde, era buli muntu mu butuufu abeera akyesunga, naye beesunga okuyingiza ekizikiza eky'enda yaabwe mu kitangaala olw'ensonga n'ebiseera bye bayiseemu tebabitegedde, n'obuvunaanyizibwa bwabwe mu biseera ebyo tebasobodde kubukola. Ekiseera ekizibu kibeera kyakusiga, ate ekiseera ekyokusiga kisinga ekyamakungula. Ekiseera ekyokusiga kikira ekyamakungula. Bw'okungula weeyagala naye biggwaawo, naye bw'osiga obeera n'essuubi nti binaabeerawo. Kakati bannaffe bangi tebasize. Mu kiseera ekyokusiga balinze amakungula. Awo we wava obulyake, obuyinike, obukulupya,
n'emize gyonna emirala gy'oyinza okumenya, kubanga ekiseera mwe waali badde osigira tosize, olinda ekiseera ekirala, naye eyo tuveeyo. Mu biseera ebizibu ng'oyita mu kiseera ekizibu, kiseera kiba kyakweddaabulula, newankubadde gwakiyitamu obeera obonaabona, newankubadde gwakiyitamu kibeera kyakugezesa, wabula kyekiseera amasomo g'ensi agasinga obukulu we gakwekebwa, ng'oyo yekka akkiriza okuyingira mu kizikiza ekyo yasobola okugajjayo ate n'agavuunula n'asobola okutambulira mu kitangaala. Tosobola kutambulira mu kitangaala okuggyako ng'oyigidde mu kizikiza, kubanga amasomo agafuga ekitangaala gakwekebwa mu kizikiza. Ndowooza awo mba mbabuzaabuza, baba tebabitegedde. Essanyu, amasomo agatuyamba okutonda essanyu mu bulamu tugayigira mu biseera bizibu. Awo John aba ategedde. Mu biseera ng'obonaabona nga by'okola tebitambula, buli lw'olaba ekintu tekitambula, buli lw'olaba ogezaako okukola ekintu nga tekikola, buli lw'olaba olafubana naye nga totuuka, kiseera ekikulaga nti awo waliwo kufulu, waliwo akakunizo. Akakunizo ako ng'osisinkanye embeera eyo, kye kiseera ogiyingiremu osobole okutegeera ekisumuluzo ekiggula akakunizo ako. Kubanga omuntu takula olw'okuba akuze mu myaka, omuntu akula kubanga aggula obukunizo obw'enjawulo mu nsi. Era bw'asisinkana ebizibu n'ategeera lwaki bizze n'abisalira amagezi, akyusa obulamu bwe naye takomaawo, akyusa n'obulamu bw'abo abamulaba. Yali Mandela yagamba, as we are liberated from our own fears, our presence automatically liberates others. Oluvannyuma lw'okuvvuunuka okutya kwaffe, okubeerawo kwaffe kununula abalala. Oluvannyuma lw'okuvvuunuka okutya kwaffe tosobola kununula balala mu kitangaala okuggyako ng'ovvuunusa okutyako mu kizikiza. Kyengezaako okugamba, ekitegeeza ebizibu mu nsi, okusoomoza kwe tusisinkana, mwekwekwesa obukunizo ate obutuyamba okukula. Kati omuntu adduka ebizibu, ebizibu ne bw'obisabira essaala, ng'obusobozi bwonna obubivvuunuka bwakuweebwa, essaala ebeera ekola naye ebeera erinza okukola kwo n'okuvumbula kwo osobole okufuna amagezi amapya agabuuka awo. Kyovulaba omwana ayise ebigezo bya P1, ensi n'emusindika mu P2, aba takyasobola kudda mu P1. Ensonga lwaki abantu batuuka mu P7 ey'obulamu ne bazzibwayo mu nassale, ekitegeeza nti tebategeera biki bye bakola. Ne bwe basisinkana ebizibu tebabiyiga, tebabivvuunuka, tebajjaamu magezi n'amasomo geekwese mu ekyo. Yoyo gw'olaba bakugamba nti yalina ssente ne ziggwaawo, ekitegeeza nti yatuuka n'agraduatinga ku university ate ne bamuzzaayo mu nassale. Akabonero akategeeza nti P1 secondary paka ku university talina kye yasoma, ekitegeeza talina kye yayiga. Ekyo nno kye nabadde ŋŋamba, mmwe mubadde mu byammwe. Tosobola kugenda mu maaso okuggyako ng'oyize. Eddaala erisooka lye likuyamba okutuuka ku ddaala erisembayo. Bw'otolinnya ku lisooka n'obuuka agasooka 5, amazima oyinza okugwa n'oddayo. Tosobola kutuuka gy'olaga okuggyako ng'otegedde w'oli. Amagezi gano bajjajjaffe baagamanya era baagategeera, ne bageramu n'olugero ne bakwekamu amagezi nga bagamba nti omuntu eyeerabira gy'ava tatuuka gy'alaga. Tebaali babuyabuya, nabo mu nsi baatuula ne beetegereza ebintu bino ne babimanya. Omuntu eyeerabira gy'ava tatuuka gy'alaga, ekitegeeza nti omuntu atayigidde mu bulamu bwe bw'ayiseemu tasobola kutuuka mu bulamu bw'ayagala, kubanga ne bw'abutuukamu azzibwayo olw'obutayiga. Oli yagamba nti oyo alina ekitono kimuggyibweko, kiweebwa alina ebingi asobola okutegeera bwe bakozesa ebitono n'abiggyamu ebinene.
alina ekitono kimugibwengako kyongera oli alina bamwongera, si kugamba nti yalina kingi, wabula kye yalina yayiga bwe bakikozesa n'akijjamu ekingi. Kale n'ekitono kino bwe kimwongerwako asobola okukikozesa n'akijjamu ebinene ebigasa bakama be. Soona alina ekitono mu buli kiseera yeekubagiza, yeenakuwaza nga takirabamu makulu, yaatunuulidde kinene. Era ekisinga okusiba abantu okutuuka ku kye baagala si byebyo bye batalina, nedda byebyo bye balowooza bye balina okuba nabyo. Ekikukutta okuseetula ekigero okutuuka w'oyagala si kyekyo ky'otalina, wabula ekyo ky'olowooza ky'oteekwa okuba nakyo osobola okutambula. Buli lw'oteeka amaaso ku ky'olowooza ky'olina okuba nakyo, kino ky'olina tekiba na makulu. Kale bw'oba oyita mu mbeera enzibu, mu kizikiza, ekizikiza kirungi kubanga ebintu byonna gye bifubutuka. Mu kizikiza amasomo g'ensi agakuyamba gye gafubutuka, n'amasomo ag'ebuzibu ag'omunda ag'omwoyo nago gye geekwese. Abo bokka abakkiriza okuyingira mu kintu n'akiyingiriramu ddala ebuziba nakka wansi mu kyo, yasobola okuvumbula amagezi ago n'okutegeera okwo. Kyova olaba n'abasaaserodooti batendekebwa ne bamala emyaka mingi nga bamuyingiza mu kutegeera, okusobola okutegeera ebintu n'okuvvuunula n'okumanyira ddala entandikwa yaabyo, asobole okujja mu kitangaala we mumulabira mu mmisa, mu saaviisi oba mu kusaba, ng'ebyo ebyeri abitegedde asobole okubibanjululiza wano mu abali kungulu musobole okubitegeera. Kale okusoomooza kw'oyitamu n'embeera mw'oli kabonero bubonero akalaga akakunizo. Akakunizo ako nga mwe mukwekeddwa amagezi ge weetaaga okusobola okutuuka ku kiri ky'oyagala. Toyayaanira birungi, yayaanira okutegeera embeera mw'oli esobola okukuwa omusingi ogutonda kiri ky'oyagala. Tobeera muddu wa kintu, bantu baddu ba ssente. Mu kufugibwa ensimbi n'okutambulira ku nsimbi n'ensa zibaggwamu, n'atasobola na kutegeera ebyo ebitono by'ayiseemu okusobola okutuuka w'atuuse, asobole okumanya nti ebintu byonna mu nsi amakulu matono, okuggyako okukola ekyo ky'oteekwa okukola ekigasa abalala. Kubanga oba oyagala oba toyagala olunaku lujja kutuuka ogende. Oba oyagala oba toyagala, ne bw'okola otya, ne bw'otaayiza ensonda zonna, ne bw'oziba ebituli byonna, ensiri tekigigaana kukuluma. Obwo bwe buyinza Katonda waffe bwe yerekera. Amakya g'olwaleero njagala kukusoomooza. Embeera gy'olimu ya kizikiza, ffenna gye tubeeramu. Wabula bwe twetegereza ebizikiza ebyo ne tugezaako okubiyingira munda nga tetupapa, ne tutegeera lwaki ekitangaala kyekwese, tusobola okumanya lwaki kyekwese era ne tusobola okukiggyayo, naye nga tusoose kukiyingira ekizikiza, ne tumanya ekikwese ekitangaala ne tukiggyawo, ekitangaala ne kiryoka kidda. Kale todduka mbeera, kubanga ekikukutte okusobola okutuuka ku kyoyagala kwe kulemererwa okuyiga awo wooli. Era ebimu ku bikulemesezza okutambula okugenda mu maaso kwe kusigala ng'olindirira ebyo by'olowooza by'oteekwa okusooka okufuna olyoke okole, ne weerabira nti ate byonna bye weetaaga okukola obirina. Enkoko ebbiri ezo z'otandikirako ozirina, embuzi emu gy'otandikirako weeri, ente emu gy'otandikirako weeri, ekibanja ekyo ky'otandikirako kijjudde ensiko, ebintu byonna ggwe obyemalako. Lwaki? Kubanga tokkiriza era toyagala kwagala kuyingira mu kizikiza kutegeera lwaki okirimu osobole okuteekerateekera ekiddako. Njagala okubeebaza okuwuliriza mwenna, njagala okubeebaza okugoberera, neebaza abateeka mu nkola, neebaza abafuba okuyiga. Ekitutwala mu maaso
kusigala nga tuyiga